يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. twebaza Allah tabaraka wa ta'ala atusobozesezza okuddamu okusinkana olunaku olwaleero nezirako okusayiro w'ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyalafuubana okubeera ng'eddiini n'obusiraamu ettuukako. Tukyagenda maaso biidhinillah n'omusomo gwaffe gwe twatandikawo era ng'olunaku olwaleero tuli ku session yakuna ku mikutu gyaffe gino eno. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'atuwaamu emigaso. Tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa tahara era ng'olunaku olwaleero mulundi ogwaggwa twalaba ku anwa'u najasaati emiteeko gy'obukyafu era ne tubeera nga sheekhi we yakoma wagenda okubeera ng'atandikira olwaleero. Sheekh tafaddal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Abatulaba abalungi mwenna twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza omusaasizi wa byonna ebiri mu nsi ne mu ggulu. Alyesigaliza Allah okusaasira kwe kwabo bokka abaali abakkiriza. Wenjagala okukubiriza nga nange neekubiriza ensonga y'okubeera abakkiriza beera ng'oginyweza wonna w'oli. Kuuma eddiini yo, okuuma obukkiriza bwo, osabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala oleme kwonoona bukkiriza bwo, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala alibeera n'okusaasira okw'enjawulo eri abo bokka abaali abakkiriza. Nsaba okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'eddiini yaffe eno y'obusiraamu. Allah gwe yatuma gye tuli nga rahmata lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Nga tetunnatandika musomo gwaffe gukwatagana ku anwa'u najasaati, emiteeko egy'obukyafu, njagala kusooka kubajjukiza ensonga bbiri eziri mu society yaffe eno. Ensonga esookera ddala okubeera ab'amazima abeesimbu mu busuubuzi bwe tusuubulamu. Attajiru al amin, kun tajiran aminan. Buli yenna asuubula fuba nnyo nga bwe kisoboka nga tonnaba kululunkanira ssente z'ogenda kufuna mu kusuubula. Obeere omwesigwa, obeere omwesimbu. Bwe tunaabeera abeesigwa, abeesimbu, bizinesi zaffe Allah agenda tuteera mu baraka. Naye olwaleero obufere bususse nnyo mu busuubuzi, ne tutuuka ne ku ddaala okutunda ebitali byaffe. Olwaleero abamu kye bayita okuyiriba. Omuntu ajja anoonya ekyamaguzi, oli n'amulaganga bw'akirina, kumba ate nga takirina. N'amutuuzaawo n'agenda akijja ku dduuka n'akyongeramu ne ssente. Ekyo ky'ogenza okuyiriba ekitali kikyo, kubanga Nabbi yaziyiza bai'u ma la yamliku, omuntu okutunda kyatalinaako bwa ownership. Sooka okigula eri mu dduuka, kifuuke ekikyo kibeene ng'okirinako obwannannyini, deni osooka ojja okiguze ono gw'otuuzizza wabweru. Ne bw'anaaba takiguze, ekyamaguzi ekyo kijja kusigala mu bufuzi bwo nga kikyo.
tubeere abasuubuzi ab'amazima abeesimbu. Bwe tunaalongoosa obusuubuzi bwaffe n'emisolo gijja kukendeera, bizinesi zaffe zijja kubeeramu obuweerero, naye olwaleero amazima gabuze mu busuubuzi. Oli atabika omuceere ogwa tayipu endala n'agugattamu tayipu endala. Oli n'akuguza olugoye n'alulayira nga bwe luve Hong Kong kumba ate alujja China. Abamu bajjako ne sitiika ze China n'aziteekako England. Kitegeeza tonnaba kubeera mwesimbu. Bw'ogenda mu b'amasimu, ebizibu ebiri mu b'amasimu bingi. Bw'ogenda mu b'engatto, ebizibu ebiri mu batunda engatto bingi. Oli atuuka n'okkuuta soole wansi, engatto efuuka enkadde. N'agitunda awo n'agaa zino old models empangazi zikola nnyo. Bannaye tubeere beesimbu mu kusiibula. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti attajiru al-amin, omusuubuzi ow'amazima, akulembeza amazima mu byatunda, mu byasuubula, agenda kubeera ku bituuti ebya waggulu, ala manabiri min nur. Naye lwaki amazima olwaleero gatubuze? Mu kusuubula. Oli n'agula ekintu ng'akyeraliikirira ne tuyitiriza okulayira ku ebyo bye tutunze abantu. Bannange tubeere beesimbu mu kusuubula kwaffe, toyiriba kintu ky'otalinaako bwannannyini. Olina kusooka kukifuula kikyo, awo n'osooka okiguza omuntu omuki omulala, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana omuntu okutunda kyatalinaako bwannannyini. N'olw'ensonga eyo mwolese amazima, mubeere mwesimbu ku bye mutunda, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti omuntu yenna agula n'atunda ekintu ng'ayolesezza mazima, n'ono agula n'abeera wa mazima, Nabbi yagaa nti burika lahuma fi bay'ihima, abantu abo bombi Allah abateera baraka mu kutunda kwabwe. Naye wa in katama, senga ono agezaako n'akweka obumogo obuli mu kyatunda, motoka baagikuba ekigo n'atayogera, muhkati barakatu bay'ihima, Allah abajjiramu emikisa. Olwaleero emikisa gye tunoonya mu busuubuzi nga tetunnaba kutunuulira misolo gyekanamye, nga tetunnaba kutunuulira infreeze ayitiridde, ffe kennyini abasuubuzi tusooke twekyekingemu, tutunuulire entunda yaffe gye tutunda ya busiraamu oba tutundanga bwe tulaba abantu nti ensi bwetyo bwetambula. Umar yatuuka noga nti omuntu yenna atalina fikihi wa kutunda, atalina mateeka gafuga busiraamu, atalina mateeka ga busiraamu ku ekyo kyatunda, tayingira mu katale. Katale takakola ki? Kubanga tamanyi mateeka gafuga business. Ajja kuguza abantu amagu. Genda olwaleero mu bantu bakaaba mu mataka, bantu beefiriza obusente bwabwe, abaana bali eyo ku byeyo bakaaba amaziga, n'akuŋŋaanya obusente bwe miliyoni 9, n'ayagala agulemu akataka waanaateeka oluba n'abaana be, wallahi ng'ettaka balimuguza omulundi gwa 3. Oli n'amala olimuguza ng'amusibye amagu, ttaka baaligulaagula dda, wallahi sente ne zifa, misango ne gigenda mu kooti, kooti etawuluza entalo z'ettaka. Obudde bwekozesa esale ani nannyini mutuufu, bayinza okusala nga wagenda dda wansi w'ettaka. Misango mingi egiremedde mu makooti lw'amataka. Naye lwaki muguza bannammwe amataka agaagulibwa edda ng'okimanyi ddala nti wano muguzaawo gwa 2? N'osanga ne ba LC abateeka emikono ku ndagaano ezo, naye nga bakimanyi bulungi nti wano gundi yagulawo, asayiningako gwa 2. Bannange obwo bufere na buli azaamaanya. Tubeere abantu abeesimbu ab'amazima mu bizinesi zaffe. Ensonga eyo njagadde njogereko kubanga abantu bangi beerimbise nnyo mu mulimu ogwo, naye ng'oluusi bakuŋŋaanya naye ne batamanya nti bakuŋŋaanya haramu.
Naam. Bwannannyini. Ekintu ky'omuguza kirina kubeera nga kikyo. Okujjako ng'ogenze ku dduuka n'oga nti Huzaifa ekintu kino waliwo ayagala okigula, n'okijjayo ng'oli akimanyi nti olina gw'okitwalira akigule, akirabeko. Kati nze gw'oleetedde nkirabeko, bw'olina kunnyonnyola nti ekintu kino si kyange, so leka kwefuula nti kikyo, okyongeremu ne ssente oli z'atatunda, kubanga ekisookera ddala onaayiri bajja kyongeramu ssente oli z'atatunda. Ate bw'amala okitunda ssente oli z'atatunda, oli tagenda zimuwa, aba zonna ayagala azitwale yamuweeko. Ntegerekese, oli nannyini kintu ky'amaguzi kiri, buli waanaategeera nti ekintu ky'ojje wano oba ssimu ogitunze $2,000,000 nga ye agitunda emu 8, oyongeddemu $20,000, alina kuzimba mutima. Alina kuzimba muki? Mulimu n'obuzibu obulala obuddirira senga atuuka mu maaso eyo n'ayagala okuzza essimu. Either wagimuguza erimu obufere, either wagimuguza erimu obukyamu, ayagadde agizze ku dduuka we yagigula olw'obuzibu obugikola ki? Obugirimu. Oli n'amugamba nti munnaye nze oli nagimuguza kamu 3 ate yagikuguza kamu kitundu. Tokiraba nga wabeerawo obuzibu, confusion eyo. Kati obusiraamu kyava Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaziiza bai'u ma la yamliku, omuntu okutunda kyatalinaako bwannannyini. Bw'oba oyagala otunda ekintu kisooke kifuuke kikyo, so toyiriba buyiribi. Gwe n'oleeta ekintu, okuyiriba okwo illa endala erimu bantu bali bannannyini bintu butazimba mitima, kuba teri yajja kuyiriba ssimu eno oba ayiribe kamera eyo agitunda essente nannyini dduuka z'atunda, alina kwongeramu, kyokka z'ayongeddemu tagenda kuzizzaayo wannannyini oli, wabula ajja kukubako enjawulo. Oli amuweezize ate ayagala amusasule. Oba ntegerekese. Kati shariya yajja n'eziba omulyango ogwo gw'okuzimba emitima, kuba teri asobola kuwulira nti emmotoka yo gituuze obukadde 13 ng'ate ye abadde agitunda 10, gwe n'ofissa obusatu. Gwe tolabanga n'amagoba g'oli amanene nnyo okusinga ku gannannyini. Kati n'olw'ensonga eyo shariya kwe kutugaana okuyiriba ebintu bye tutalinaako buki? Bwannannyini. Ensonga eyo mugikole ki? Mugyegendereze nnyo. Ndowooza etegerekese bulungi. Ensonga endala gye njagala okukubiriza abavubuka, ye muntu yenna ayagala okuwasa awase ng'asoose kwetegeka. Temuwasa bawala nga temusoose kwetegeka. Tunaalabira eyo bannange, obufumbo bwonna buvunaanyizibwa. Okuva lw'owasizza omuwala olina kuteekamu ppaka. Nereka kuwasa muwala nga tolina busobozi, tolina na mulimu. Oli awasa omukyala nga talina na mulimu, ogenda muliisa ki? Ntegerekese, ogenda muliisa ki? Ogenda muyimirizaawo otya? Lekaga nti tunaalabira eyo, Allah yagabirira. Kituufu tukimanyi Allah yagabirira, naye omuntu alina okuteekawo asbaabu n'okwetegeka. Ntegerekese, n'obeera ng'omwana w'abeeni togenda kumusuza njala, naye abamu bawasa talina na mulimu. Oli n'atuuka n'okuwasa nga n'omufaliso kwawasiza bamwazise mwazike. Oli n'atuuka n'okuwasa nga n'essuuka kwagenda okusuza omwana w'abendi bamuwadde empe, bamwazise bwazise. Sooka weetegeke. Oba ntegerekese, iyakunu fukara yugunihum Allahu min fadlihi waliyastafifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yuguniyahum Allah. Allah yaga nti abo abatalina busobozi, abatalina kyakkola okuwasa bagira bakireka, balindeko paka Allah lwanaabawo obusobozi abawe ssente. Naye gwe owasizza omukyala, entegeka eriwa nti Allah n'omubaka we bajja tukolera entegeka.
obwagazi bwo nti bujja kuggwawo enkya naye ate osigaza obuvunaanyizibwa obutagenda kukoma. Mukazi akaaba amaziga oluusi omuwadde olubuto omulesaawo. Ekirala ekisembayo abantu balemenga kuwasa baana b'abantu ne babaleka mu mayumba bo ne batambula ne bagenda eyo safaari. Tayogedde na kwogera n'alekaawo bw'agenze mu nsi kunoonya imaani. Yono omukyala n'aleka. Lwaki wawasizza bw'oba toli redde kubeera naye? Bw'oba wamuwasizza at least tambula naye. Naye olina awasa omwana w'abendi muto bamumuwadde oluusi bamuwadde na musajja mukulu atuuse n'emyaka egimuzaala. Abazadde ne batunuulira obusiraamu ne baga omwana katumufumbize. Oli ye n'alekaawo mu muzigo n'aganza entambudde ngenze kunoonya imaani mu nsi endala. N'alekaawo abamu teboogera na safaari gye balaze ne babulookinga n'abakyala olw'okuba ye yafuna ekyetaago kye. Bana ensonga eyo mugyegendereze. Bannyinaffe bangi mbakaabizza amaziga. Abaana baffe bangi bafuuse basingo maatha olw'amalala gammwe n'okubadala n'okusuulayo ogwa naggamba. Ensonga eyo mugitwale nga kikulu. Ebyo nga mbimaliriza njagala twogere ku anwa unajasaati emiteeko gy'obukyafu. Bawulu wa rawthu ma la yu'kalu lahmuhu. Twagala twogere ku musulo n'obusa bw'ebisolo ebitakkirizibwa kuliibwa nnyama yaabyo. Buli musulo gwonna gw'olaba n'obusa obw'ekisolo ekitakkirizibwa kuliibwa mu shariya, ebintu ebyo biba biri najisi. Oba ntegerekese kinga ekitaliibwa mu busiraamu. Tugambye nti omusiraamu takkirizibwa kulya mbwa. Omusulo gw'embwa n'obusa bw'embwa nabyo bisigala najisi olw'okuba yo yennyini teriibwa, eri haramu. Musiraamu talyambwa, omuntu talyambwa. Ekirala kye njagala ntangaaze wano, buli Allah kye yaziiza okuliibwa yakiziiza ku bantu bonna, musilimuhum wa kafiruhum, abasiraamu n'abatali basiraamu. Allah yakigaana okukirya olw'obuzibu obukirimu, so si nti abasiraamu bokka be baagaana okulya embwa n'embizi. Allah yagigaana abantu bonna olw'obuzibu obuli mu ebyo Allah bye yaziiza tulye. Ebimu bikosa bulamu bwaffe, ebimu birimu obusagwa. Kati ng'omuntu okulya ekifudde kyokka, omusiraamu bw'atabeera n'embuzi n'emufaako ekiro, kubanga kye tuyita mayitata, ekifudde kyokka, oba n'okwata enkoko yo yafudde yokka, oba emmotoka egitomedde wali n'ogiyitira mulirwana awo atali musiraamu, ekyo baatugaana okirya olw'obulabu obukirimu. Omusaayi guli tegufulumye, efudde yokka. Ne munno oli atali musiraamu togimuwa kubanga erimu okkosa, era naye baamugaana okirya. Teriiyo Allah nga kino yakigaana basiraamu bokka nti kiri n'akikkiriza abatali baki, abatali basiraamu. Embizi Allah giharamisa, yagiharamisa ku bantu bonna, n'embwa bw'atyo. Kubanga okimanyi bulungi Sheikh, mulimu abantu abakatuliki abatalya mbizi, mulimu abantu abakatuliki abatalya mbizi, era mulimu abantu ng'embizi sina basiraamu naye nga tebagirya. Yaga nti eddiini yaffe tegikkiriza. Kakadi Allah oga nti hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir. Allah haramisizza gye muli omusaayi, ekifudde kyokka n'ennyama y'embizi. Eyo gy'olaba rulinga eyo Allah gye yakozesa eyo okuyisa etteeka erigaana okulya embizi, siri abasiraamu bokka, wabula n'abatali baki, n'abatali basiraamu dakhilan fi hadhihi al-aya, bayingira direct mu aya omwo. Olw'obuzibu Allah bye yatugaana okulya, yatugaana kubirya olw'obuzibu obubirimu, nga bukosa obulamu bwaffe, bukosa abantu. Kati Allah kimugaa nti Allah
ayagala nnyo abantu bali bo bazikirire, abakkirize bali ebifudde byokka. Tokwatanga enkoko yeekufuddeko n'ogiyitira atali musiraamu nti jangu ogyerire mmwe mubirya. Aha, yatugaana ffenna okulya ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati mbadde ku bawulu, ku musulo, warawthun, n'obusa, ma la yu'kalu lahmuhu, ng'ebintu ebyo ennyama yaabyo teriibwa. Kiba kitegeeza biri ki? Biri haramu. Lumu Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhadha alhajaraini, yakwata amayinja abiri amafunfugu, wa alka arrawtha, n'asigaza obusa, wakala hadha riks, bimaana najis, nabbi n'aga nti buno obusa kikyafu. Obusa kiki? Kikyafu. Fadalla hadha alhadith, hadisi neeraga nti ala anna warathatu ma la yu'kalu lahmuhu, obusa n'omusulo gw'ebisolo ebitaliibwa nnyama yaabyo biri najisa, bikyafu. Omulundi ogwayita ndowooza nayogera ninga nti abantu abamu addira ebintu n'aga nti ekyo mulimu eddagala. Nga we nayogera ku musulo, abantu gwe baga nti guwonya omuntu anywa omwenge. N'aga nti omusulo gw'omukyalo ogw'okumakya, ti omuntu bw'aba anywa omwenge n'ogumuteeka mu kamwa ava ku mwenge. Ekisooka nembuuliza ddala nti lwaki gwa mukyala gwe guwonya? Ekyokubiri, lwaki oli agamba nti gwa kumakya? Kakati lwaki nga nva ku nsonga eno? Tugambye nti omusulo n'obusa obw'ebintu ebitaliibwa mu shariya bye yaziyiza bisigala biri najisi. Ntegerekese? Tebikkirizibwa. Kati tulina omusulo gw'ebyo ebintu ebiriibwa, kati ng'omusulo gw'eŋŋamiya ddagala. Omusulo gw'eŋŋamiya ddagala, era oli bw'atagulaba n'aga nti najisi, gusobola okuwonya omuki? Omuntu. Ekirala nga kikyafu, almaitatu, ekifudde kyokka. Kiyinza okuba nga kifudde kyokka nga bakituze, kifudde kyokka kigudde mu kinnya ne kifa, kifudde kyokka teriyo akisaze. Ekintu ekyo ekiba kifudde kyokka, mwana wattu kibeera najisi. N'ekyo ekikutuddwako ebitundu byakyo nga bikyali biramu, kisigala kiri najisi. Kikyentegeeza Sheikh? Omuntu abeera n'endiga, ndiga eriibwa mu Busiraamu, n'agisalako omukira ekitundu. Omukira ogwo n'atandika okugulya, n'agufumba, abamu bagukenulamu n'amasavu ne bagamba nti ddagala. Naye ng'endiga eri gye yakutulako omukira teyagisala namu. Ekyo ekikutuddwa ku bisolo, naye ng'ekisolo kikyali kiramu, kisigala nakyo kiri najisi. Oba ontegedde kyentegeeza? Ma kutia min bahimatun, buli kyonna ekikutulwa ku kisolo, wahiya hayya, ng'ekisolo ekyo kikyali kiramu, fahiya maita, kibalibwa nti olidde ekyo ekifudde kyokka. Emmotoka etomedde embuzi n'egikutulako okugulu, gwe n'otwala oli okugulu. Omuntu abadde n'endiga nga nsava n'agikutulako omukira, n'atandika okufumba omukira ogwo, n'ajjangamu amasavu gawonya abaana olukusense, oyo aba alya kifudde kyokka. Kyetugambye nti buli ekikutulwa ku kisolo ng'ekisolo ekyo kikyali kiramu, ekyo kyoli oba olya mayita. Allah kyavaga nti hurrimat alaykumul maytatu, Allah haramisizza okulya ekifudde kyokka, waddamu, n'omusaayi. Musaayi ki? Nga guno ogwa kafecce. Omuntu agenda mu lufura n'alembeka omusaayi, ogye bayita kafecce,
kaffe kyo kimanyi n'alembeka omusaayi ogwo oguva mu bisolo ebyo bye basaze n'aguteeka wali ne gufuuka ebiki ekitolo ebibumba n'alya maitatun waddammu. Kati Allah kyategeeza nti hurrimat alaykum almaita waddammu walahmu alkhinziri. Kati Allah n'ayogera ebintu bingi bye haramisa walmunkhankatun walmawkudhatu walmutaraddiya bakituze butuzi kivudde ku lusozi ne kyekkata wansi ne kifa. Ebyo byonna Allah yagamba tebiriibwa, biba bifudde byokka. Kale almaitatu ekintu ekifudde kyokka tukyogeddeko ne ntuuka n'okubagamba nti n'omusiraamu takkirizibwa kukwata mbuzi ye efudde yokka agiriisa omuntu atali musiraamu. Oli ajja kubuuza bw'eba efudde enkole ntya? Either giziike egisuula at least oli yagifune nga ye omuki. Waliwo n'akabenje akanene eri baganda baffe abakinjaaji abataliimu ddiini, abataliimu nsa, abalaba ente ezifiiridde ku loole y'ente, wallahi ne bazitwala ku mabukya ne baziriisa abantu. Baganda bange abakinjaaji, naddala be tusinga okulaba mu mulimu guno mweyolekeramu amannya ag'obusiraamu, naye mutye Allah mu mirimu gyammwe gye mukola, mutye Allah mu mitima gyammwe, mugenda kubuuzibwa mu maaso ga Allah. Antum mas'uluuna amaama Allah. Allah agenda babuuza mu maaso ge. Toddira nte efudde yokka n'ogisala n'ogitwala mu lufulo olw'okuba otya okufiirwa kilo 2 kilo 10 ezibadde mu nte, gwe n'ogaa nti bajja gigula, nja gitabika mwene ki. Abantu bangi bagenda mu lukoola okusuubula, oluusi afunyeyo obusente bwe miliyoni 3 n'agenda n'asuubula ente. Kati bambi baba bajja kuloole ente oluusi neefa. Mulabe nti oluusi ze bazitikkamu. Kati omuntu oyo kizibu nnyo okukwata ente eyo n'agisula n'aga nti eno efudde yokka sijja giriisa bantu. Abamu kye bakola agibaaga n'agigatta mweri n'atandika okutunda mu katale. Essente z'ofuna haramu. Totunuulira kya ssente wabula tunuulira Allah kye yaziiza. Era kiyingiramu n'abantu abatunda enkoko. Oli enkoko zimufaako n'azitabika mu nnamu. Ezo enkoko z'olaba ezo ze bookya ku makubo, ezo ze bafumba, ezo z'olaba baneemwetegereza ani asaze. Naye omuntu agenda n'atabika enkoko enfu n'azitabikamu ennamu n'atandika okuliisa abantu emicomocomo egyo. Yes, bakwatako wano omusajja namulaba gataliiko nfuufu eyali aliisa abantu omucomo gw'embwa. Ye yagendanga n'addira embwa ezifudde n'agikwata n'agibaaga n'agisala omucomocomo. Kyokka ate we baamukwata ne yeekaza naga ate bulijjo baŋŋambe bawoomera. Terina gwe yali esse. Tisiwulirangako ku bembadde njiguza bakasitoma bange bagamba nti yabakola bubi. Naye osanga abakinjaaji abatali mu ddiini abaguza abantu ennyama ng'embuzi oba ente yafudde yokka efiiridde ku loole, bo ne bagibaaga ne batabika enkoko ezifudde zokka ne bazibaaga mu nkoko ennamu. Tebakola loosi. N'alisabye abantu twegendereze. Ensi eno gye tulimu ejjuddemu abantu abatalina mitima mirungi. Tomala gasanga busanzi bintu awo, tomanyi yasaze, gye yasaze yagijjeewa. At least weegulire enkoko y'obeere safe. Ennamu ogitwala wako ogikole ki? Ogisale gwe kennyini ogifumbe. Naye obusiraamu bwatuziyiza okulya ekintu ekifudde kyokka. Omwo ne mugibwamu ebintu ebitasalibwa nga kyo tekyetaaga atadhikiya kumala kusalibwa. Nga ki? Assamako, ekyennyanja. Ekyo kyo okijja mu nnyanja ne kifa kyokka okkirizibwa okkirya. Oba ntegerekisi kubanga obulamu bwakyo kasita kiva mu mazzi. Ekyo kyo tokyomala gamba nti ani yasaze engege eno. Tekirina na musaayi gufuluma. Ntegerekisi ne muyingiramu aljarradu nga olaba baziyita nzige omugwa n'enseenene enswa. Ebyo tebimala kuba tekirina musaayi guyiika. Teriyo gojaga nti ani yasaze enswa zino, ani yasaze enseenene zino. Mulimu abatuuka ne ku ddala n'aga nti nze njagala
okulya enseenene ng'eyazikongodde musiraamu, ezo enseenene tezigwa mu ebyo bimala kusalibwa. Musiraamu ki anansalira enseenene? Ebyo bikkirizibwa okukola ki? Okuliibwa, kubanga tebirina musaayi gukola ki? Gugibanga olaba amayanzi, ntegerekisi n'ebirala ebigwa mu kkuba erifaanaganako bwe bityo. Naam, ebisolo ebifudde byokka tetukkirizibwa. Naam, nankikwata n'enkiwa obanga olayinza okugata ayina embizi ze oba ayina ensolo ze n'abisalirasalira omwo n'abiwa ebisolo ebyo. okoze oti? Buuza ekibuuzo mpulire. Nti nzikirizibwa okuwa ekisolo ekifudde kyokka n'enkiwa ebisolo ebya ne bikyeyambisa mu kukirya. Nga bisolo ki? Eyinza okuba ng'ebisolo ebiri ennyama. N'okwata for example ekifudde kyokka n'okigabula ebisolo ebirala. La, tokkirizibwa kubanga kiriibwa n'okiwaata ebifudde byokka abantu bakirya. Tokiwa kuba Allah yakiharamisa, tekikkirizibwa kuliibwa. Akati n'ebiri ate bye tulya tobiwa bintu ebyo bifaanana bwe bityo, kubanga waliwo ebintu nga byo birya bifu tugenda byogerako nga bwola bino ebiwangaalira mu bintu ebikyafu tebikola ki? Tebiriibwa. Tegerekisi amalusu lu'abul kalib, amalusu gaki? Gembwa. Era bwebanga embwa ekugizeeko amalusu batugamba onaaba emirundi emeka? 7. Ogumu ng'ogutabiseemu ki? Ettaka. Ekyo nakyo kiri najisi. Lahmul khinzil, ennyama yaki? Ennyama y'embizzi eri najisi, tekkirizibwa illa an yakuna maitatan au damman masfuha au lahmu khinzil. Ennyama y'embizzi omuntu tagirya, ng'era bwe tugambye, wakuba tukyogera nnyo nti omusiraamu talya, kituufu almuslimu min babil awla, ate ye omusiraamu alina nnyo kuba nti yenyinyala nnyo, naye ate n'abantu bali abasigadde nabeera tebakkirizibwa kulya mbizzi olw'obubi obugirimu n'endwadde ezigivaamu n'ebirala bingi. Tuli ffenna ebyo tebikkirizibwa kukola ki? Kuliibwa. Ekirala addamu, gwe muki? Gwe musaayi. Allah yagamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maitatan aw damman masfuha aw lahmu khinzir. Allah yagamba fa innahu rijsun bima'na najis. Musaayi nagwogeddeko naddala ogwo ogwa kaffecce, oli n'agenda n'alembeka omusaayi n'agukaza wali n'atandika okugulya ng'ebibumba, tekikkirizibwa kubeera nti ogukola ki? Ogulya n'ebifaanaganako bwe bityo. Hukumu dammul insaan, tugenze ku musaayi oguva mu muntu. Dammul insaanu al kharij, omusaayi gw'omuntu ogufuluma min ghayri sabilaini, mu makubo agatali abiri, tahirun, gwo mutukuvu. Nziramu, omusaayi gwonna oguva mu muntu ogutavudde mu makubo gali abiri, tegufulumye mabega, tegufulumye mmanju, mu bifo biri ebibiri eby'ensonyi, omusaayi ogwo mutukuvu. Nga musaayi ki? Senga guva mu nnyindo. Muntu abirina ekiwundu kivaamu omusaayi. Naye senga guva mu makubo gali abiri, emabega ne maaso, ogwo gwe twogerako gwo mukyafu. Naye guno oguvudde mu mubiri gw'omuntu, for example babadde bakkubye wano empiso, akayiso ne kakola ki? Bwe bateekawo bandage wano ne banywezaawo, obadde ne wuzu yosigala ng'osaala, ogwo omusaayi si najisi. Ntegerekisi? Obadde weerumise bw'otagamba nti wuzu empeddeko olw'okuba nvuddemu omuki? Omusaayi. Basahaba bagendanga mu ntalo ne basigaza ebiwundu. Nabbi yali badde ekyakinnyonnyola nti omuntu bw'avaamu omusaayi ebeera najisi. N'ekitegeeza omuntu asobola hatta okusaala huwa yataatharu bijuruhihi, naye nga akyawulira muli obulumi n'omusaayi nga gumuvaamu mu kiwundu. Ntegerekisi? Muntu yeekoonya akagere, musaayi gugize n'asibawo. Genda osaale era funa wuzu, newankubadde osibyewo gusigadde gujja, sigala ng'okola ki? Sigala ng'osaala. Kyetugaye nti dammul insaanu, omusaayi gw'omuntu al khariju min ghayri sabilain, nga teguvudde mu makubo abiri, wadhalika gusigala mutukuvu, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam
amara bighasli dammi alhaid faqat nabbi yalagira kunaaba musaayi gwokka ogwa haid kyovulaba ogwa haid tugambye guva mu makuba ameka ogwo omusaayi oguva mu kkuba eryo gumukyafu era kyovula ne Allah yatugaana Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okusisinkana abakyala nga bali mu haidi okwegatta nabo fa'tazilu nisaa fil mahidi hatta yatuhuruna abakyala mubeewale temwegatta nabo nga bali mu haidi paka nga bamaze okkala ne batukula Allah n'agamba fa idha tatahharuna bwe bamala okkala omusaayi si aya bwegamba webamala ate okkala fa idha tatahharuna fa'atuhunna webamala okubeera nga banaabye wuliriza nnyo tabiru ya aya eno aya esooka egamba fa'tazilu nisaa fil mahid abakyala mubaleke nga bali mu nsonga temwegatta nabo hatta yatuhuruna tusanga omusaayi gukaze okukuba eyo tuhuru eri wano yakukala musaayi ne Allah n'agamba fa idha tatahharuna bwe bamala okunaaba wali ekisoose tuhuru eri wali yakukala musaayi eno eyokubiri bwe bamala okunaaba fa'atuhunna ezo zonna nsoma zikkirizibwa mugende gye bali nga Allah bwe balagira kitegeeza omusiraamu takkirizibwa kwegatta na mukyala mu nsonga z'obufumbo okutuusa nga amaze kunaaba haidi so si kumala kukala oba ntegerekese okukala n'okunaaba ku mukyala ali mu haidi byanjawulo amala kukala n'anaaba era amala kukala n'anaaba n'okukkirizibwa okwegatta naye omukyala nga akaze bukazi musaayi obusiraamu tebukukkiriza kwegatta naye abamu agenda nabaga kasita okaze naabako ekitundu ekisigadde wansi tubeere ffenna amala kunaaba kye bayita gusulu anti amala kunaaba gusulu oyo gwe bayita nti atukudde ye tuhuru eyokubiri fa idha tatahharuna amakulu we bamala okunaaba fa'atuhunna min haythu amarakum Allah kati mubasisinkane mubeere nabo nga bamaze okunaaba nga Allah we yabalagira era senga omusiraamu yeegatta n'omukyala fi haidi fi dammi alhaidi ng'omukyala ali mu nsonga aw'omutango sharia yamuteekako penalite alina kafaara gyawa sooka alina okwenenyera Allah naawa n'omutango ku mulembe gwa nabbi baagugeraageranya ntegerekese dirihamu wenayogera essente abantu bajja kulaba ng'entono naye ku mulembe gwa nabbi wali nabbi yateekako omutango ku kikolwa ekyo omuntu kyakoze okukulagira ddala nti kyokoze si kiki naye mu kiseera kino omukulembeze oba qadi ash-shar'i asobola okugamba nti omutango gw'ekyo ssente bwe ziti wenenyeza eri Allah n'owo omutango n'olwensonga eyo mbakubiriza abasiraamu nti omukyala bw'aba avaamu omusaayi ga haidi omusaayi ogwo najisi kyovula batugambye nti dammu al-insan al-kharij min ghairi sabilain omusaayi oguva mu muntu ogutavudde mu makuba abiri gwo gusigala mutukuvu naye guno omusaayi gwe twogerako ogwa haidi guvudde mu makuba agamu ku abiri kyekiraga nti mukyafu ate na buli kyonna ekiva mu makuba abiri nakidun lilwudui kiba kyonoonye wuzo kigitta oba ntegerekese kyovula n'omusaayi gwa nifaasi era omukyala takkirizibwa okusaala kubanga mukyafu ntegerekese kakati ate laba gwe omusaayi oguva mu mukyala mu kiseera ekya haidi Allah amufulumyamu omusaayi omukyafu ate gwe weegatta naye oguzza muki oguzza munda omuzzamu bukyafu Allah bwafulumya mu mubiri gwe tegerekese kiringa muntu wali kusesema ate n'okwata ebisesemye n'obimuteeka mu kamwa kati baganda bange tubeere nga tugumiikiriza
mu nveera efaanaganako bwetu. Olwaleero mukkirize tukomaawo. Omulundi ogujja tugenda kutunuulira tatuhiiru najasaati, tutukuza tutya ebikyafu bino bye tuzze twogerako. Nga mmaliriza waliwo ebiva mu muntu nga si najisi. Ekisookera ddala amalusu. Amalusu si najisi. Siraamu bw'atuuka n'oga nti bw'olaba sitaani ng'ekulabankanya nnyo mu swala gye bayita ki? Ntegerekese ofujja obulusu obuki? Obutonotono ku sayidi eyaki? Tekitegeeza nti amalusu najisi. Amalusu si najisi. Eminyira si najisi. Senga omuntu avaamu eminyira bw'otagamba nti akatambaala kenyizizaamu eminyira, ntegerekese ate kali mu nsawo, ndabika essola yange si ntuufu. Eminyira si najisi. Era bw'obeera mu ssola eminyira ne gyagala okuyiikako, oli waddembe okugyayo akatambaala bw'oti n'ogiziiza oba n'ofeesa n'okazza mu nsawo. Eminyira si najisi. Ate ekirala kana akatambaala amurun kharij, kali bweru wa swala, tekakwatagana na swala. Bw'oba ntegerekese kati eminyira si najisi. Amasira agava mu ki? Mu muntu. Obwo bukyafu ng'obukyafu buli. So si najisi nti essira kati wegagira ng'okola ki? Ng'osangulawo. So si nti omuntu abadde ne wuzu, amasira ne gamuvaamu nti wuzu emukoze ki? Amasira agavudde mu bakutundudde, bw'obadde nebbwa olina wuzu yo ne banyiga ekiwundu ne kivaamu amaki? Amasira, osigala wuzu yo ogikola ki? Ogirina. Entuuyo eziva mu muntu, ziva mu muntu either akoze emirimu egy'amaanyi oba yeegasse na mukyala oba abadde alina waatudde olw'ebbugumu. Ezo entuuyo tezimalaako muntu ki? Hatta n'olugoye lw'obaddemu oluusi nga weegasse n'omukyala muli mu fakitole eyo, seeka kiti nga bwe yaginnyonnyola bwebeera fakitole eyo, ezo engoye z'otuuyaniddemu okuggyako nga zifunye bukyafu bulala. Bw'otaga nti entuuyo zino ez'okubeera mu fakitole zimazeeko ki? Wuzu oba olugoye si lutukuvu. Ntegerekese bye twagamba ebikyafu ebiva mu muntu ge maniyu, amazzi agazaala ago egava mu muntu anaaba, ate tekitegeeza nti amaniyu gano najisi. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam Aisha amunyumyako nti kuntu afraku thawbu nabi sallallahu alaihi wasallam, nakunyanga olugoye lwa nabbi nga lusaabanyeeko amazzi ago. Farkan fayusalli fihi, nabbi n'amala n'alusaaliramu. Gaba kubanga amazzi ago agava mu muntu nti najisi, nabbi yaliragidde olugoye lwonna balukole ki? Naye bakunya okunyaawo we gakoze ki? We gaba gasammuse n'ogenda n'olusaaliramu. Wabula gwe n'onaaba omubiri. Ekikunaabya si lwakuba nti ovuddemu najisi, kiba kuba nti ekikunaabya kuvaamu najisi. Buli eyaligenze nga mu ttooyi, kubanga ennajisi y'omu ttooyi yeesinga okuba ennajisi enkwafu okusinga amaniyu. Muntu yalibadde nga anaabanga avudde mu toilet okweyamba okumala pupu, kubanga eyo najisi. Kati ekinaabya omuntu guno, amazzi gano ganafuya omuki? Omubiri. Agenda anaabe abeere nga rajulun nashiit, akyali n'amaki? Amaanyi. Bw'atyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yalagira omuntu okunaaba. Oba ntegerekese ne twogera ku madhiyu agava mu muntu ng'asoose kufuna shahawa buki? Bwagazi. Ago twaga nti wegagwa mu lugoye yozaawo, oyoze ne mwe gavudde ebitundu bye eby'ensonyi, ofune wuzu. Ago tegakunaabisa muki? Mubiri. Ne twogera ne ku wadiyu agajja oluvannyuma lw'okumala ekyetaago bawulu. Awadiyu ago twagogerako. Netugaba gaba gazze wegagwa awantu yozaawo era onaaze n'ebitundu bye ebyaki? Ebyensonyi. Oba ntegerekese. Kale omuntu we yeerumika aba taweddeeko wuzu, musaayi guno oguva mu nnyindo tegumalaako ki? Wuzu. Wabula egukuvaamu weerongoose bwerongoosa, oguba gugudde ku ssaati okunyeewo buki? Bukunya, obeere ng'otambula
ne programu nga bwekola ki nga bwetambula. N'olwensonga eyo byebigambo byange ebyo byenjagadde okulaba nti mbatuusaako. Ekirala kyenjagala okwewaza naddala abantu babeeremu emitima emisaasizi. Bannayuganda bantu boonoonye nnyo ssente z'abantu. Bantu baleese ebintuntu ebibiina ne babigwetekawo. Wallahi ssente z'abantu ne bazikozesa ne bazitwala abantu ne badda mu maziga. Wano baatuleetera simanyi karensaani bino ebyokukyusa ssente babiyita batya? Beti ani? Cryptocurrency. Ntegerekisi. Simanyi otwalayo ez'empapula ne bakuwa ebiki ne bakuteeka mu system. Simanyi tugenda kudda mu binusu. Simanyi mukozesa ssente ezaki ntegerekisi. Oli n'awaayo ssente ze, ssente ne zigenda ne bazirya. Ntegerekisi. Ebibiina bizze ne babiranga ku leediyo sako ezitutte ssente z'abantu. Omuntu yenna akola sako alina okuba nga alina ssente. Ng'omuntu ne bw'aba alemereddwa alina ekizimbe ekyagala okugulibwa ng'osobola okukwata ssente zino ne zigula ekintu kiri, osobola okununula ebintu by'abantu. So si kulinda ssente muno za saving akanaana omutwalo mu sako ate gwe z'okozesa. Abantu abamu ndowooza batulaba nga tuli eyo masomero gayimiriddewo. Amasomero ago osooka kuteekamu. Kitegeeza olina okuba nga ssente ozirina. Abaana bajja kulya emmere nga tonnaba na kutunuulira muzadde asasudde tasasudde, gwe n'ositookinga emmere. Kati oli bw'atalaba gundi ali mu bizinesi weti naawe oleetereeta ebintu ebyokukaabya abantu amaki amaziga. Abamu bayingidde mu bizinesi zino ze batuleetera simanyi online ki online simanyi marketing. Oli alioko simanyi mbu bakola bizinesi simanyi bano abamu bali mu alliance simanyi no biki exiki forexani. Ebyo byonna byowulira bi forexani. Eyo nkola y'Abayudaaya ereese kulya ku bantu ssente. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwala an-nas bil batil. Abange mmwe abakkiriza timulya ssente z'abantu mu bukuusa. Bw'oba olina ekintu ky'oyagala okuyimirizaawo olina okuba nga olina ssente z'ebbali. Nga ne bwemba ndi ku kisenge njagala kutunda mmotoka yange nzija buzzi mu kibiina mwendi nga bw'olawulira ezo zissako oli ne mmugulako emmotoka. Nga ne bw'anaaba ateredde oluvannyuma asobola okujja ate emmotoka eyo n'agikola ki? N'agigula. Alina ettaka lyabadde ku kisenge. Ettaka eryo osobola okuligula. Kati mumala muligula abali mu kibiina abali mu ssaka eyo. Omuntu ono wa ddembe okujja ate n'addamu n'okimuguza. So si kupulaningira ku ssente bantu ze baleeta mu kibiina gwate kwokolera bizinesi. Zino ssente abantu bakuteresa. Naye olina okuba nga olina ebintu ebikola ssente ebbali ebireeta. So seeza bano ono asevinga 10,500 alina kyayagala mu maaso ate z'okozesezza omukaabiza amaziga. Gwogaggawale okole ebibyo naye ng'abantu bali mu maziga. Bannange abantu bazannyidde nnyo ku ssente z'Abannayuganda mu bintu ebyo. Oli aleeta eddagala simanyi bw'ogula booti n'oyingiza abantu eno 10 eno bw'oyingizaayo 3 ofuna booti ne booti. Ebimu kati biri ku online okwo. Tebava ku masimu gaffe. Gwe ng'owaayo ssente oli abeere Indonesia yakukolere gw'ogabane ng'akuyita atya. Ye oli abeere Malaysia gwakusomeremu osindike ssente yakukolere oluvannyuma lw'omwaka mbw akuwe. Abantu temuzannyira nnyo mu ssente z'Abannayuganda. Ebimu bibiina birina ku leediyo zibiranga naye ng'oluvannyuma lw'abantu okuleeta ssente maziga. Kati olwo kye nawulidde awo busimanyi omusajja ali mu Amerika ayagala abantu 1,000 abayagala abantu 3,000 buli muntu oleeta emitwalo 2.5. Gwe yingiza abantu bafune abantu 3,000 buli muntu aleeta emitwalo 2.5. Simanyi oluvannyuma lw'emyezi bwe giti ne babawa miliyoni 7
naye gwe okimanya abantu 3,000 ku mitwalo 2.5 omanyi sente ezirimu. Oyo bwakuŋŋaanya ezo oyo n'agenda n'abaleka abantu nga bakaaba oli alabanga 2.5 entono naye gwe okuŋŋaanya abantu 3,000 nga buli omu akuwadde 2.2 sente z'abantu nnene. Bannange bannayuganda muleme kukolera mu ssente z'abannammwe basigala bakaaba. Abantu bali eyo mu bibiina abantu bazibba oli n'abuuka nazo omuntu n'aleka nga akaaba. Kakati omuntu yeebuuza nkolagane n'ani? Ani anaabeera n'ekitongole ekituufu kye nnyinza okusevingira mu ssente zange ne sikaaba? Omunaku agooyingewa ng'abantu bakaabizza abantu mu by'essente. Abamu babaleetera nsigo, oli n'amugamba ogula ensigo zino 10, buli nsigo ngenda kikuguza emitwalo 10, ogisimbe oluvannyuma lw'emyaka 3 ogenda gindeetera ate nze njikusuubuleko emitwalo 55. Wallahi omuntu n'aleeta obusigosigo awo tebamanyi na miti girimu, tebamanyi na bibala bigenda kuvaamu. Oli n'akuguza obusigosigo emitwalo 3 n'ogula gundi namba bed bweti n'ogaaka ngenda embusimbe oluvannyuma lw'omwaka gwampadde ngenda buleeta mbumuguze ng'ate ye buli kamu akasuubula emitwalo 2 n'olabira ddala ng'ogenda gaggawala. Wallahi n'obutwala oyo ogenda okudda ku ofiisi nga yasibawo dda nga n'obusigo takyabugula takyabutunda. Bameka abo abakaabizza abantu? Simanyi digital currency, simanyi bano bandeese sako, simanyi bano bandeese kiki, simanyi ate tulina ekibiina kya niigiina, simanyi ate tulina ekibiina kyaki. Bannange muleke kuzannyira mu ssente z'abannayuganda kubakaabya maziga. Tukusaba okubiriza n'abannayuganda twanguyira nnyo ebintu by'amaanyi. Andi bannayuganda tebaagala kukola, baagala nnyo kubakolera. Gw'odiringa otya n'omuntu ku online ng'ali Malaysia n'omuweereza ssente mbugwa kukolera oluvannyuma lw'omwezi ogenda kufunanga ssente bwe ziti ng'akulumirirwa akuyita atya? Abantu baagala bifunirawo mangu. Ate abantu baagadde nnyo okubba bannayuganda bafune. Oli n'abaleetera ddiiru awo n'abayingiza mu kibiina nga kigenda kubabba agwirete emitwalo 2.5. Bwe munaakola bwe muti ne tukola ekintu bwe kiti tujja kufuna bwetu ne bwe tuti. Naye ng'oluvannyuma lwakyo kukaabya abantu maziga. Bannange muve mu ssente z'abantu. Ssente ya Uganda ya ntuuyo, terabika, eva wala, ya miranga, tewera, terina value, maziga meereere. Tubasabye mutuyambe. Abantu mbaleke bateekemu amaanyi mu kukola kwabwe. Akola akatono naye nga ajja kutuuka kubanga n'atambula empola akola ki? Atuuka. Niggwereka kuleeta magezi oli awo bw'oyogera oluzungu bw'okozesa ttaamu ze ez'enjawulo tugenda kukola bwe tuti oluvannyuma lw'ebbanga bwe liti tugenda kufunanga. Bantu bangi babakaabizza amaziga mu sakoozi ez'enjawulo. Buli agiggulawo emulemerera. Lwaki emulemerera? Tebaba na ssente. Baagala kukolera ate mu zaabano. Buli yenna aggulawo sako. Olina okuba nga olina ssente ezizo nga bw'olaba abantu abayimirizzaawo amasomero. Ateeka okuba nga alina ssente. Bazadde tebasasula naye abaana balina okulya. Abasomesa olina obbapangisiza ennyumba nga tonnaba nakumanya banaasomesa biki, abaana banaayita, olina okusooka kuteekamu. Todipendingira kuzina abaana ze baleese. Ti omuzadde bw'anaasasula nga nange ngula emmere, muzadde bw'anaakolanga bwe nti osooka kuteekamu. Mulwaki bwe mukola ebibiina ebyo temuteekamu zammwe? Ng'osobola n'oggula ebintu by'abantu abalemeddwa. Oli bamukwatidde ebintu biri ntebe, ng'osobola okugenda n'obimusasulira n'obireeta deni kati n'otandika. Naye abantu bakolera mu ssente z'abantu. Bantu bakaaba amaziga. Abamu beefudde bannaddiini. Bantu babaleka bakaabi. Oli ayambadde bulungi enkofiira abantu bali ku online okwo baffera bantu. Naddala bano abaana abali ebweru simanyi oba baliko muzimu ki. Buli omu abagira gundi yanziba, gundi yanziba, gundi yanziba, gundi yakola bwati, yatugamba bwati ne bwati. Mube babba abatasengejja mwabaki. Oli omuwala ne batuuka simanyi n'okumwogereza ne bamugamba mu famire balayika tebakuste mu famire yange bayinza obutakusiima. Akati n'akwata ebirabo mbwate ne yeegula mu famire
n'agulira maama shariya, n'agulira taata kanzu, mbu basobole omusiima, n'aweereza ssente omulenzi agulira abe. Gwe bakubba bw'otyo otegeera lunaku ki? N'omuvubuka tonnamulabako, munyumya bunyumya, n'okwata ssente mbu weegula mu famire basobole okukusiima, oweereza ssente omulenzi wakamuweereza miliyoni 2 mbu agulire bazadde be bakusiime. Gwe tolabanga naawe oba weegula bweguzi, weetunze akali nga naye bakubba ng'ojja onsumbuwa. Seeka nyamba, yingira mu nsonga zino zimalirize. Omusajja oyo ampe ssente, gye mweyogereza oluusi siba nayo, bababbira mu bintu ebyekijjega byennyini ebiwadde emirimu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza baganda bange, muve mu kukolera mu ssente z'abantu okuleeta olukujjukujju, muleme kaabya abantu maziga mu kigambo ky'essente. Ssente nzibu ey'e Uganda, Allah wagikuwa n'ekuvaako oba ogenza oba okoze eki, oba ogenza okuddayo okudda ku ngulu, oyinza okusiitaanira emyaka n'emiki n'emyaka. Kale bwe bubaka bwange obwo bwe njagadde okubalekera. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.